Ng'omulimu gw'okulondoola oluguudo olunayita mu bbanga mu Kampala wano gukyagenda mu maaso, olwaleero akakiiko ka Paalamenti akakola ku gw'okulondoola ebyenzimba by'eggwanga nga kali wamu n'ebitongole ebirala basiibye balambula oluguudo luno olunayita. Bano basoose kulagibwa nteekateeka z'oluguudo luno na butyawe lunaafaanana. We have 2 lanes for the bus. I want you to appreciate that this project has looked ahead and also made provision for BRT. Oluvannyuma bwolekedde ku Centenary Park oluguudo luno lunayita, obula nga wabaddewo obutakkaanya wakati w'akakiiko ne nannyini ekifo kino Nalonga Sarah Kizito ku ky'oluguudo oluyina okuyita. Now, the contested part is this area that constitutes 4.7 acres. No. You are wrong. Let me finish. Let him submit. Okusinziira ku Nalonga agamba nti mu lubereberye bakkiriziganya nga wakubawaako yiika 2 zokka, obula nga bo olwaleero bazze nga baagala kumutwalako ettaka lyonna. Naye ate bo basaba ttaka. Ekitegeeza directive ya president bagiŋŋodde, gundi council resolution nayo bagiŋŋodde. Awo waliwo ekitategeerekeka. Tuna 2 acres from KCCA, tulina ne minati yakyo. N'olwekyo ffe tubadde tumanyi bagenda kujja bavaluing the 2 acres. Naye bwe bazze bavaluinze Centenary Park yonna nga bagamba nti bo bwe bagenda ogidesigninga. UNRA yegenda okukola design za Centenary Park. Kati UNRA lwaki yekola design za Centenary Park ng'ate KCCA agamba bayiseewo ekkubo baggyeko 2 acres ettaka erisigaddewo tusigale nga tulirwaninga nga Centenary Park. Ono agattako nti waliwo okukkiriziganya wakati wa gavumenti naye nga kati ab'ekitongole ky'enguudo baagala kugyawukanako nga tebawadde ensonga. Ffenna twasayininga ne tumanya ekintu kiwedde. Naye kati mu kifo kyo tuwa MOU ate tulaba muzze. MOU etegeeza nti tukkiriziganyiza ekkubo ligenda kuyitawo nga tewali atutte ettaka. Ekkubo bwe liggwa balabe ettaka erikozesebwa balyoke basalewo tuffe tusigazaako ki. Ye akulira akakiiko kano Honorable Sekitoleko Kafeero ategeeza nti bakuyita bannannyini ttaka lino n'ebitongole ebyenjawulo omuli KCCA, UNRA ssaako omuwuliriza wa gavumenti mu kakiiko okusobola okulaba nti batuuka ku nzikiriziganya. Kubanga twazze kulaba so si kunnyonnyolegana wano. Tugenda kubayita bajje mu kakiiko n'aba UNRA bajje n'aba KCCA bajje ne Attorney General alina okuwitnessinga ku MOU naye twamuyise olwo ensonga tuzimalire wali ku Parliament. Tetwagala luguudo lukeerewe olw'okuba waliwo akayanira ettaka. Twagala oluguudo lusigale nga lutambula. Kuba bwe lukeerewa buli mwezi Munnayuganda ajja kuba afiirwa $500,000. Y'omwogezi wa KCCA Mwami Daniel Wabwine alaze biki oluguudo luno bye lugenda okuyambako omuli akalippagano k'ebidduka, okulegema kw'amazzi n'ebirala bingi. Lugenda okukendeeza ku traffic, okuyambako ku main, okulabamu n'emmotoka ezimu ziyita wano ne zigenda ku Wampewo oba ne zigenda ku Yusuf Lule Road. So ne drainage ekoleddwa wano ejja kuba egendera ddala oba emyala gino egizimbibwa gijja kuba gigendera ddala mu mwalo ogwo ogwa main ogukkirira oguconnectinga ku guli ogwa Nakivubo. So kino kiyambako okulaba nti nno ebifo amazzi mwe gadde galegamira ate amazzi ago gakuŋŋaanyizibwa. Akakiiko ka Paalamenti kaawa ebitongole ebizimba oluguudo olulina emyaka 2 n'ekitundu, wabula ng'omulimu guno gwakatambulako emyezi 6 ng'oluguudo luno lusuubirwa okuba nga luwedde mu mwaka gwa 2024. Emboozi ene kusakiddwa Ssekiwunga Hasif ne Ramula Katumba ku lwa STV Select ey'enjawulo.